the laughing? Yes, you. Sheebah take a kakatako okubiri. I tamlocate. Yes. What is for the meaning of tamlocate? Take a koto ulemba. Baga ikubonda. I tamlocate what? Our list. Ati akusinzeko soda limbadde mu luzi. Naye nange nina kyenkusinza. Kale kansekente nze ndi testingamu. Eggwa bakulembera abalala ne basikini. Okay, byebyo kama bwate watukoledde ABCD bala. Export TV to the world. Kuweze omwezi mulamba kasookedde omukulu King Sheebah abula tekibangawoko mu byafaayo bye kisoose ku mulundi guno. Bangi tweraliikiridde bangi obubwesigi mu bunsindikira mu inbox kyekigenda mu maaso nasazeewo munoonye anyumizeemu y'embeera giraba atya teyeeraliikirira kuba Sheebah kati ebbanga libanga lya mwezi ng'eddagala lireka waka. Mukunja oli otya? Mwende mpola biri bitya ttaano. Obuliridde paka kuwulira bubi. Oluyimba lukufudde biza amaanyi nalaba mangi ku makutano. Tugezaako ebivulo ebijja Katonda ng'abituwadde tugenda ne tubikuba. Endongo tugikubira ddala nze newe nali sinnalaba King Sheebah nalinga nkuba endongo yange. Nalabe performance mukunja n'endowoozesa oba n'oluyimba ate lukize ku ndala. Mba mutuufu okukola statement bweti. Mpaka kuwulira bubi. Andi waliwo awo asinga alisigala maama. Nalabe nga waneeno oba no alisigala maama gye luli olwassiro. Naye nze okusinza gundi gye nalabye oyimbiramu audience nga bonna paka kuwulira bubi. Ate mpaka kuwulira bubi tubaako obuli obusungu nti gravity omutujju yalubba. Kati n'abawagizi bawagiza maanyi bamulagire ddala nti byewabba tebyali bibyo. Mulumi abayaaye. Abayaaye tubanyiizeemu mpaka kuwulira bubi. Ne besides gravity olubba olulaba bulungi olumonitoring engeri gye tutambulamu ku mutimbagano n'abantu gye balwagala luperforminga lutya ku ndala. Ye lusinga downloads ennyingi ku DJ Ericom. Ye lukyasinze. Naye abawagizi be basalawo oli ayinza okugamba alisigala maama lwe lunsingira. Oli n'akugamba bampalanira ipusi zange. Oli n'akugamba mpaka kuwulira bubi. Oli n'agamba tubeesibeko. Nze njagala nkukedde ku makya maama birungo. Kiriza ngende naawe Uganda. Awali n'ekkuba erigenda mu ggulu. Ensenene zigwa nga nsiike. Taata wange ye Muzeeyi Kyagulanyi yagaba vize zigenda mu ggulu. Enswa zibuuka tekuli byoya. Eno kulya buli teri kutegana kusaba jange. Olwo lwe luyimba lwange era olwo kasanduwulira ebyamaama abasigadde tubisanga mukunja. Neerogoza omwezi guweze oba tegunnaba. King Sheebah okuva abula okuva ano kati ya mwezi guweze. Badawe embula ziri bbiri yasooka n'abulamu ne mulabe wa Sheebah. Anti era awo teyaddira ddala n'ava era ne wa Sheebah n'abula na kabadi ki okubula okusooka n'omusooka ate n'agenda ewa Sheebah. Wali weetamiddwa n'ogamba kansooke mpumulemu Sheebah abeereko ewa maama we. Sisobola kwetamwa Sheebah. Bwe bukya ne neetamwa Sheebah kitegeeza nange mba neegasse ku sitaani. Kuba sitaani yatawaanya Sheebah. Si mwenge nga we tubitebya. Abantu bangi abanywa omwenge. Gweyagala gamba omwenge gwonna oguyingira mu Uganda Sheebah yagunya. Naye buli agunya olowooza gumukola nga Sheebah we gumukola. So yekyo kyenga esobola kumwetamwa. Bantu bangi basula mu mabaala basula mu abanywa omwenge. Naye gwe ogwa Sheebah nti wagunywa ebyo biba birala. Guli influenced by sitaani. Gusika ebintu ebirala bingi. Sheebah waba atadde omwenge mu ttama. Ne bw'omugamba jjamu ekiteeteeyi, jjamu akaleega, jjamu nnika, jjamu gwa wansi, kola bwoti, buli kimu asobola okukikola. Nga omwenge kwe guli. Sheebah bw'amala okuteeka omwenge mu ttama tajjukira nti alina abaana. Tajjukira nti alina n'omutabani. N'omwami takujjukira. Tajjukira nti alina abasajja. Tajjukira nti alina ba ekisi. Tajjukira nti alina abazadde. Ovuichi abazadde kuba bali abazadde abamukoze entebe baddiini nnyo. Tajjukira nti yalinnyako ku nnyonyi. Tajjukira nti ensi emulabanga sita. Emulabanga superstar. Byonna ebyo aba takyabijjukira. Naawe akwerabira.
anze ne waba anywedde abanjijukira simanyi wamusensera wamubunaabuna mu mubiri ne ku mwoyo simanyi era tuli kibuuza ye Allah waliyamba n'alabika mwezi gugudde wansi olina kyokozeewo oba wagamba bw'alikoowa ensi eri muzza atugezaako okunoonya tugerezaako nno ddala lwakuba nti ennoonya gye tumunoonya kati eyawukanako eyaluli gye twanoonyanga ey'otambula street ku street munoonyanga mpiso mu mutuufu kanywero ku kanywero kati kye twakola twateeka ennamba zaffe ez'amasimu ku buli point buli awali beesi gye tuba tusuubira twateekayo ennamba z'essimu nengezaako n'ennamba yange y'essimu giteeka ku buli mutimbagano gwange ku YouTube, Facebook, TikTok nti like oli ayinza omulaba n'ateekako buteesika data n'akebera ku TikTok yange oba YouTube oba omukunji atasera ennamba n'ogijjawo n'onkubira direct n'ogamba wonna ali wano but up to now twakafunayo basatu abakatugamba waali naye mugenda okulinnya mujje mutuukewo nga babagamba ha neyongeddeyo ayisaawo tumulabye akkirira wali tumulebwe tuti so ne tujja tubeera mu bulamu bwe buti n'otuula n'okuuma mukunja Sheebah luli bw'abadde ng'abula nga tewayita yadde oba babanga abamwesunze nti jangu tukulinze oba babanga abategeera nti agenda kubula tewayita yadde olunaku ng'obutambi bwatandise eddoyita ku mutimbagano ku mulundi guno bannayuganda baamukoowa oba yeekwese ennyo nga gyali teri masimu kuba sinalabayo yadde n'akatambi yakitegeera nti bamukwata obutambi era ye bumulopa waali Sheebah obwongo bwe kyonna manya babadde bugenze bukula bunyumunguka bukomawo ng'era asobola obukozesa n'amanya lwaki buli wembula bandaba mangu kati nakyo nakinoonyeza ekyokukola kati ateeka okuba naye ne anti Sheebah we yamugje kwogwo omulundi era ogwasooka era yamusanga eyo ng'agudde eyo bayitayo waggulu ekatwe eyo mbu waliwo akatundu eri abasamize bangi batundayo n'ebyobuwangwa bano abeera guzalaguza simejja mbugonde ku biki kati anti Sheebah yamusanga eyo ng'agudde ku mwala bw'ati yeebase era anti Sheebah yasooka kumuyitako nga tamutegedde jjukira ebaayo abantuntu bangi abakatigole bwe zityo abalwadde abajjanga balwadde abajjanga bagwe baddalu ensibe ya wonga be baawonga kati obasanga bagudde eyo kati anti Sheebah amuyitako amala otuuka ku kkubo yeekanga agamba naye yadde ndabye omuntu agudde nga yeebisse oguntu gulinga gukutiya nga guddugala wansi mwala kati najjukira naga naye ndabye enviiri nga za red ate yali yakazisibwa ku video shoot ya paka kuli yajjukira abadde n'enviiri ezo eza red anti Sheebah kwe kutambula n'addayo agenda okutuukawo okumunyenyako nga yeeye okategedde so byonna byebizibu ebyo ekyomunoonyako kyekyo tugezaagezaako naye ekituufu kino kyetunaba kumufuna ng'oggyeko okumulumirwa nti mulwadde n'embeera gy'alimu abaye bayinza omwejovaana tolina kirala muli kyowuliramu abuzensi ye nti kati Sheebah singa waali singa ndi ku kino singa tutigguka singa tuzannyamu ebyo tobisubwa obuvunaanyizibwa bwe nnina busukka ku kugamba negomba omuntu abeewo tuzannyemu kati ffe tukyazannya Sheebah mwali muzannyamukawo ne mugendako ku live naye ennaku zonna live wekweka Sheebah si yaŋŋaana ogenda live ŋŋendawo naawe mpulira wenjagali yes nange mbaako obuvunaanyizibwa ku kitebe wano kino ekitebe kyolaba ganja ne ame kirina obuvunaanyizibwa buyitirivu nnyo ate buli kadde mba nkyusa ne ŋŋamba kati wali tubadde tutambula bwe tuti kati ekitegeera obutabaawo bwa Sheebah nze nyongedde mu maaso genda nga nkola music era ngenda tta ne music omulala kuba tetugenda beeraawo tubeeraawo nti awatali Sheebah tetujja kukola kino okategedde because era yali taliiwo nga we can do what we are menting okategeera so abeera tasobola kutulemesa kukola kyetwandikoze maybe concern yange ennene obulumi bwange obunene bwe buva nti eddagala lyalimira agenda nalyo bwe wabeera nga tamira ddagala yekyobulabe ekisingayo kyekyokka ekisobola okubeerawo ne kimpa wamula mu tulo teweeralikiramu nti omuyaya ayinza omubala olubuto ne tulukuwa
bwe kibanga ekibawa eddembe okulumpa ate nze nange mbaagala muli mu ddembe mbaagala muli basanyufu. Omuyaya ayinza omubala ekkene ku street n'afuna erya nakabutuzi etukera ku makye tugamba Mukunja bwe yawa Sheebah olubuto n'amugoboba n'amukweka. Sheebah newe bukyanga ali lubuto gw'oyagala gamba nti mba ndidde bisiyaga. Nze ekintu ekiyinza okunneeraliikiriza kukeera gamba nti omukunja atasera yeegadanze ku soda n'afuna olubuto. Ekyo nkitya nnyo. Agamba omukunja yalidde ebisiyaga, yalidde ekisiyaga gwe yakiridde n'afuna olubuto. Naye onga nti King Sheebah yafunye olubuto lwa mukunja. Tokitya nawe Mukunja tolina nakweraliikirako. Do you want for the meaning nti King Sheebah si muntu? Muntu naye gwe kati King Sheebah omulaba abantu kujajinga bannaabwe nakwefuula abatuukirivu ennyo. Sheebah alina ebirungo ebisinga abantu bangi boolaba awo nti ono sire queen ono ebirungo wabiraba otya Mukunja ebyo so tunuulira omuntu naawe otera okugamba Katonda gyali wamulaba otya? Katonda tusome ebyawandiikibwa kati ne Sheebah namusoma mu byawandiikibwa nnyiriri kyeyo era suula kikitabo Bebulaniya 12 akanyiriri akokusatu kagamba kati genda okasome nkakuzigiridde okategeera teweeralikira na mu nsi kyeyinza kwogera nga Sheebah afunye olubuto gw'oli content neeralikirira kuŋŋamba nti Mukunja yalidde gundi ekisiyaga gundi n'afuna olubuto naye Mukunja yalidde omulala oba nti nakulidde ebisiyaga wafunye olubuto ekyo wenkiwulira n'emmere ennema okulya naye nti Mukunja yalidde omulala. Kati nno muyinza obamu abayita King Sheebah omulalu nga nammwe nno muli balalu naye nga tetuna okategeera abalalu bangi social media ejjuza abalalu bangi lwakuba era abalalu obasanga buli omu ayita munne omulalu ng'omulaba akomekereza ono mulalu n'oli akomekereza munne naawe oli mulalu toteba basanga gundi musimu nasanga abalalu babiri n'oli agamba naawe nabasanga Lugazi mu paaka ng'akasana kaako omu n'agamba munne tuve mu kasana kajja tusuula eddalu kanji abalalu kati ekyo kyekugamba nti omulalu eyalinnya ku nnyonyi olya buli walayi nange mba mpulira nga olya buli gakubwa gatya Mukunja nti Mukunja azadde mu Sheebah anti nange gyenkubuuza gakubwa gatya nti lwaki oteekawo ekyo ekisiyaga yalidde soda ebisiyaga soda n'afuna olubuto kambuuza abali b'ebisiyaga mugenda mu piriyodi andi gweobibuuza tunula eri anti mbalaba mwesiba ku Sheebah tunula eri obabuuze nze totunamuze ndi musajja munna mugenda ne mwesiba ku King Sheebah. Let me telling you the truth ng'oggyeko sitaani kola fujjo n'abantu bajja kunjulira Sheebah kakyala kalungi n'okulya kalungi era naawe okimanyi nti wosanga Sheebah nga sitaani we tannamulinnya nga tannanywa mwenge walayi Sheebah n'ebintu byayogera n'ogamba yiraba akaana kano n'ebyamaza Mukunja naye watanywira Sheebah twogeze ku mazima tokwekanga mazima ne woligakweka galivaayo. Sheebah kitonde kirungi muntu mulungi Sheebah muntu wakisa naawe obadde ne Sheebah kubanga ate olaba Sheebah kankugamba obulungi bwa Sheebah. Sheebah ye muntu eyabeeranga ku street nga mugwi wa ddalu naye ng'abantu bamwagala ng'era Sheebah abantu bamugaana bugaanyi situla abaana baabwe naye nga Sheebah agenda ku kkubo n'alonda oba asanze baalidde ebimere ne babisuula ng'abissa mu kaveera wagenda kasasiro n'asanga baalidde ennyama ne wasigalawo ebigumbagumba biki ng'abiteeka mu kaveera kati bw'ajja bambi n'alaba obwana obuto butudde awo enjala ebuluma ng'akyama era abantu baamugobanga nga bakimanyi nti byagenda oliisa abaana takuba abaana takola ki naye bambi nga obwongo bumugamba abaana bano abato beetaaga okulya. Sheebah ne waabeeredde nga wano Sheebah omumanyi bulungi Sheebah ye muntu atalya kintu nga temulidde ekikyo nkyo nkimwesiga ne bw'asaba ng'enjala emuluma n'akigula era akireeta n'akigaba wano abantu bagula ebyokulya bye twasomeranga ng'oli agula ekyokulya n'agenda mu ttooyi ne babiteeka mu nkwawa nakati abantu abakulu nno tubalina lwakuba kamera teziraba buli wamu tubalina abantu nga mukulu ssebo nga waafuna ak'okulya ke waafuna ebyasava nena ne kabalagala nkulaba otambuka obulamu teekako anti nze ndi ekyokulya kyange ekikulu wetaba njaga ndya nnyo kabalagala. Mukunja kye tugambe nti olutalo lwe mwalina ku video shoot ya paka kuwulira kugira dieta lwa influencinga Sheebah decision yakola okuvaana akagende oba eriyo ensonga endala. Sheebah talinaayo lutalo lwatwala serious nga yateekawo nnyo embeera ku Sheebah ekintu kye kikoma we kibadde.
Sheebah wayomba kati n'ayomba we mubadde wayombedde we bikomo era we muvayo ne mutuuka ewaka muba temunnatuuka n'awaka nga yafukamidde edda n'agamba ndadi saba kunsonyiwa yakwetondera ku olwo ne mutuuka aka nga ali mu mbeera nnungi era yamalawo n'ennaku we twamala video shoot yabeera nawo ng'ali okay kiri kintu kye kirinnya bulinnya kidduka kye kintu kirinnya bulinnya ekiba kimu ebintu byabwe ebyo ttaano tebituuke ne mu baana bo bali batya eyo ku ssomero era obulamu butambula buti nteekateeka byonna sofa abaana bali fayini twongera okwebaza ennyo essomero eryo eryatukwatibwa ekisa eryakwatibwa Sheebah ekisa Queen of Peace Day and Boarding Primary School Nakifuma eryasalawo liweerere at least abaana weebale nnyo nabbited weebalire eddala abaana bali bulungi yakuwa abaana bano yatuwa abaana batuwa Sheebah omukulu ne batuwa waliwo owa J-Icon ne wabaawo n'owa owa J-Icon alina omuntu like amuyambako mu bwetaavu biki lwakuba omuntu oyo tayagala bya kamera nandimwogedde nayagala dde okujjano mwebaza naye tayagala bya kamera tumweyanziza yonna gyali then kati ne wabaawo n'oli owa maama King Sheebah Ivo tannadda kusoma kimukunja tugenda mu wiki tugenda mu mwezi kasogedde abaana baddayo okusoma mwezi gumu gwokka kyekiganyi maama we tewamuwulira nga gabaamukubira ate okumukuba kikwataganira n'okuddayo kw'omwana ku ssomero kuba yakubira essimu muko ng'akuyita muko osudde obuvunaanyizibwabwe oba kuvadde nga nze muko abantu ba King Sheebah okumpita muko akantu ako mwakatandise ddiba maama yakuba naye kokyanyumirako olwo maama alina ennaku z'emboko ze bapaka kuwulira naye nga abawuliriza musika engeri gye yabyogeramu muko esimu azijjawo ezo ye namba yo wagimuwa abeera nayo sigimuwangako naye yagiwandiika kapapula buli gwasanga alina essimu amugamba nze maama wa King Sheebah oli abeera ne mukodomi wange mukunja mukubireka oba oli awo tiriti new number alo muko naye yakugula opera ati bamukuba wakolawo ki ate nandimukoledde eki yogera nolwanirako nnyazaala abantu abo nabalwanirira ge mazima eyeweza omumba nalwanirira abantu abo ne famire yange nno netuuka nenyiiga nonyiiga ne bagamba naye kati mukunja naffe tuli bubi naye gwe abo obafaako nnyo naye mbagamba bannange bino ebintu sikola nti tukola kabampaani naye bukedde maama Fiina ngambye mukunja kwata miliyoni nnyagulira maama wa King Sheebah poloti kati nange nkimanyi ewaffe eriyo abatalina poloti kati nze situle oyinza n'okubanga nawe togirina nange sigirina kati nze situle nzibaletere ng'ate zirina direction ng'ate baŋŋambye nti no za kyogamba azimpadde mu ssiru tamanyi nti ninayo nange abaavu oba ggwe takumanyi era awo tukolerawo nnyo ensobi mukaddeko ebyokulya ne mukaddeko engabana era olabira omuntu abantu bakukusa nnyo ebitali byabwe n'abiyisa eno bagambye ekintu kiwe gundi gwe n'ogamba kati awo obeera otutta omukisa ogutali gugwo n'ogujjako nnyini gwo gwe n'ogutwala kati wotwala omukisa ogutali gugwo kifuuka kisiraani era beebo abantu b'osanga taata n'abamugagga abaana ne basoma mu masomero ga bbeeyi ne mulyanga enkoko ne mugenda zi outing ne babakyalira ku viddi ne bukya taata naafa abaana ne batandika okubalangira taata wammwe yali kati nze njagala ne bwe bukya nga nfudde ng'obwana bwange boyi bisimaaka maye gwe tumanyi kati kuba kati ku nsi bagamba kyosiga kyokola ki wungula kola nnyo ekisa bali kukolera ekisa kola nnyo ettima walana nnyo bali kuwalana nnyo okategedde so nze yeyo eŋŋombo gye nkulembeza mu byenkola buli kintu kye mba ngenda okola neebuuza kino we bali kinkola oba ne bakikola abaana bange nga nze siriiwo kuba tetugenda beera kuno twakyalako bukyazi muddayo mu ggulu avo nze ndi wa mugeena sikakasa ggulu obukwakulizo bw'eggulu ndabanga obungi naye ng'okkiriza gyeriri oba gyeriri oba teririiyo kkiriza gyeriri genda bweba gyeri opposite y'eggulu
ate njagala olokoke Mukunja. Amateeka g'eggulu bagamba mbu omuntu eyasse omuntu yenkana n'eyavumye munne. Mbu Bayibuli weegamba mbu mu ggulu ebibonerezo byonna byenkana. Ngeyeena muliro. Kati eddala eyatemye omuntu n'amutta omwenkanya otya nange eyakugamba oluyi. Oyagagamba Katonda si mwenkanya awo yalimba mu nkoko omutonzi. Abo yandikatereezezza okutta omuntu kintu kiralamu. Mukunja, eyo statement otuukayo osimbudde wali nti abantu abo wabalwanirira wekubuuzizza lwaki tewafaayo nga maama wakubiddwa. Mufunze ye wamuggyako engalo. Nanoonya kyayagala ne kimbula. Twamusanga asula almost bweru ku mwala. Ng'era akaaba abaana bange ne wenfuna twamusanga by the end omusiba baamusiba. Ne tumujja mu kkomera ne emisango n'engisasula ne giggwa ne obitegeera. Tumuleese tumupangisiriza ennyumba oyo omukyala ng'asula mu nju ya ttayiro. Nange sigisulanga. Naye kakuluma bulubira ku ttayiro. Anti kyannuma olw'ensonga nange sisulangako mu nju ya ttayiro. N'abo abantu avudde mu Katanga. From Katanga to Tayiros. Ng'asula mu nju ya ttayiro. Gw'oli ku seminti kw'otagalira. Yagireka wali n'agamba nze sagala byabeeraawo nga ntudde ngenze kunoga mayirungi. Okategedde kati essaawa eno tuuka noga kati omwabaga yabeerayo mu mayirungi ge yagenda ayogera n'ebigambo bingi omuntu gwe tutaakola kabi. Twali tuli awo ng'ate alajja n'akomyewo. Enju yennyini gye yalekanga n'emyezi gye twasasula twetasulako emyezi egyo. Teyagimala nayo. Yeebakako emyezi 2 ne wiiki emu. Weeks 3 n'azireka n'agenda. Kati yadda nga wayiseewo emyezi nga 2 okutuukawo ng'enjuba ye yali alowooza oba twagimugulira. Kati natuuka neŋŋamba naye bano abantu what is it for the love baagala ki ekituufu. Nange bali abantu banange oba baabakola ki. Omuntu yenna alina kye yakola abantu abo ttaano wanyiiga nnyo boy. Ate bonna twenenye. Okategeera. Bw'ogamba bonna oba otegeeza Sheebah ne maama we. Anti muganda wa Sheebah omulala ali ku kkubo. Mubuuke. Omulala good enough musumba ate akola bulungi talina ttaabu. Pastor. Pastor Luboyera. Tumuleke. Is good. Anyiiga mangu tetumwongerako. Ne gundi mulungi ono oba ye mumbejja waya. N'abagereka. Sheebah yali ansuubiza n'omumpa muwaze. Ali okay. Wangambye kati naawe ayagadde baganda wayagala muganda omulalu nawe oba olutamulalu. Abantu nno bangi kukuno okuwasa kwe tuwasaawasa n'okukwanakwana kwe tukwanakwana bano abala be tusanze e Kampala oba gye tutambulira. Bangi baagala abantu nga baganda baabala. Yakitegedde abamuganda kuba nawe oyinza okuba nga mu famire mwinayo omulalu. Kuba ne scavenger ennyini zimbuusaabuusa okuba nga yazigwayo. Munnange naawe nno lwakugira ano ne bakulaba abantu baba bamanyi otegeera. Ekizibu kyokka ekiri. Kyemmanyi ku scavenger otabuka. Abantu bangi kankubuulire ng'oggyeko olw'okuba nti Sheebah ali mu kamera muyimbi. Abantu bangi balina ebizibu ebisinga n'ebya King Sheebah naye nga tetubalaba. Eri abalamu ng'asula amikete amanyi ng'asula agugomoka. Abantu babimba ejjovu ekiro. Abawala bangi mukuba omusanga Sire Queen ng'anyirira ate magana bw'ati atambula n'ogamba bannange ng'ekiro akanuula amaaso ebyeru ebya bbulaaka ne byefuula ng'aliko ekitambo. Bameketa amannyo. Olugiro oti mutaliiwo lya jjajjaawe. Waliwo n'omuwala baali beenywegera kissing ate teyaluma bulumi mumwa nga ye alaba nnyama. Ali musezi. Weewammwe. Alino anti yaluma omusajja yalina mukazi we. Kati ng'agenze ku kiitinga. Kati nga tolina ngeri gy'okomawo ogambe abantu. Omukazi yannumye tukiisiiga. Nti Sireya Queen yannumye omumwa. Ogatawo otya? Olina kugamba ngudde ku kabenje. Okuyiramu emwaguka gwe gufuna ekisago. Mukunja nga tumaliriza Sheebah ono tugeze nga Katonda amaze n'omufuna. Ekyesigambye nga tetunagenda ku ekyo kumaliriza. Aivo tanaddayo ku ssomero. Si bunafu bwange kubanga banange munange ku byenkwasaganya sigenda bireka. Ngende tandika okunoonya abantu mbegayirire nti muzze omwana ku abali mu mirembe gyabwe. Okategeera. Bwe baba bakimanyi alina okusoma essomero balimanyi weriri na wano bamanyiwo. Bwe baba tebamuleese nze sigaleka bye nnina kukola 5 nteeka amafuta mu mmotoka yange n'okufa yanfaako yakuba yingini boy.
ninye boda ntandika onnoonya omwana muleete kafufu ke kasenge ekitegeera bwe baba nakiwulira nti omwana yeetaagibwa osoma nga bamuleeta ng'addayo okusoma era gwe kibalekedde either bamuleeta oba bamutwale ku ssomero balimanyi gye liri balimanyi saagala neefuula ennyo nannyini mufunga buli omwana temumutira opportunity y'amaanyi bwetyo kibakwatako nabo anti gwe yasaggula gusa eyeweza omumba gwe bazikuba anti kyenkugambye mbeera eno emirembe gyenzigweko Sheebah yabula simanyi gyali then n'omwana alina okuddayo soma era ngende mbanoonya gye muli okategedde ng'ate amanyiwo naye amanyiwo wano maama newa makindye omukunji abula otuuke makindye n'obuuza ku kitebe ganja no ame waliwo atamanyiiyo sobola kubula kale weba nabula n'essomero lyabula essomero alimanyi gye liri yagendayo emirundi mingi yaŋŋamba talina transport n'ekyokulya kibabula kati nze mbakolera eki omuweerezaayo omwokyayoko nga bempeereza bangi eyakuzaalira sijja kudda mu kamera ntemeeteme nti akasente wetukola nkola nange ndi mu bupangisa eyakuzaalira omwana oba olina omukangamu okategeera akwate omwana amuzeeyo ku ssomero waba tayagala mmuzzaayo saagala nkole nnyo nga ninga agamba nti omwana wasoma agatta nnyo ku ngonja tokowa mu nsonga zino waliwo abantu abeesirwaza n'obatunula n'ogaba bano kambaleke bulesiboy nti omwana tamanyiye oba amanyi oba tamanyi nange mwana omuntu omule kiringa wenaagamba enjala ennuma ennyonta ennuma njagala kufuna kakunywa naye nkukwata naye nkutwala ku nnyanja wesenere negamba amazzi gaago ate notandika okuŋŋamba jangu nywese mama Sheebah yakuwa omukyalo omulungi gwowanyi mwana kyonna kyebakola abantu abo inikasi nga Sheebah omufunye enteekateeka kizolina mukunja ku mulundi guno tujja mutuwa tugenda ku mulundi guno njagala tumutwaleko e Butabika bamukebereko ok'omutwe ogwo kuba kati nina okukkiriza okusukkawo nti lyeddalu lyasituse ng'ogyeko liri eddalu lye twamusanga nalyo waliwo eddagala lyebadde bamuwa lwasembyeyo ogenda ofuna eddagala lye kati eddagala eryo mu kulituwa lyo baatugamba waalimira obubi oba n'alimiisi nga lyo lisuula eddalu amaanyi era abamira eddagala eryo abalina obulwadde obwo basobola otujjulira nti waliwo eddagala lyebakuwa nga lyo singa olizanyiramu newoba tobadde mulalu lyo likusuula likutabula omutwe nga kirabika nnyo nti balwadde b'obulwadde obwamalalu kati bw'aba nga abaddeko eri embeera gye twamusangamu kati nali neddagala nali ate embeera n'eba bwetyo kati nina okukkiriza mu mutima gwange nti eddalu lya mirundi ebiri liba lyegasi kuliko eddoge then nali neeri eddagala okulimira obubi kati so ensonga lwaki bwe mufuna tugenda sooka tumutwale bwe tumugjayo waliwo omuwala ali mu America mukwano gwange yaŋŋambye mukunja omwana oyo olwanalwana mufuneyo lihabu naye mugende mulabe naye mikwano gyange abamu ebintu ebyo babindagirira naye ne beerabira Uganda nsi ndala nze nali manyi lihabu ezo ziba za bwereere ziyambeko ku bantu abatuuse mu mbeera eyo mu ggwanga kitegeeza lihabu za bbeeyi lihabu za bbeeyi wazigezesaako mukunja nakubira ono omusajja kyutikayo baida ekyutikayo naye bamutwalako mu lihabu nga kuva ku njaga gye yali anywa nampa kontakiti za mirundi 3 nanoosobola okugezako ku bulanki eri nsambi awo nampa ne bulanki simanyi endala erwabona naye nga sente 5 ze boogereramu nensooka nsala omuliro kubanga era mu byonna oba olina okubijjukira yadde nti King Sheebah tumulwanirira naye ebyetaago bingi jjukira twalina enteekateeka nti wakiri azimbeyo akayumba ke mukama amusasira abaana be banaakuŋŋaaniranga era ennyumba ekituufu twali tutandise yatandikako sente wezaakoma wenakoma twagulayo bulooka emmotoka 4 omusenyu emmotoka 4 amayinja seminti abazira kisa waliwo eyatuwaayo madamu lamula yaweerezaayo antishifu obusawo 7 obusawo 7 obwa seminti Juli potential kamaama kaswitaati ngenda mu maaso saagadde tuzuukize kaswitaati okontolanga amayembe kabebi
omuntu w'omutima omulungi bambi omuntu yenna akoze ekibi omuntu wakola ekibi nkimulaba nti okoze ekibi naye kiba kirungi bali nga tobaswiikiriza baliwa bakaloddola mulaba ogambye potential yali muntu wange eza muli mu nkolagana effujjo eryamusukka ne mugamba sooka osale omuliro yagulirayo King Sheebah obusawo bubiri obw'esseminti ebalejuli then ani awo omulala byebyo sofa bye twali tulinawo nga twagala tukole kitutandike naye kakati jjukira nti Sheebah ezimu yabadde omu abadde alina obulango bwakolera kampuni ez'enjawulo n'asobola okufunangayo akasente ako ne kamuyamba okugula matiriyo watandi waati kati essaawa eno wabanga taliiwo ensi emugabanyegabanye bwetyo buli kimu kiba kidda wansi obeera kitegeera naye nga naye si ayagala okuyita mu bulamu obwo sitaani waliwo ekizibu kye balina ekyamaanyi ennyumba amaanyi tegakugwamu mukunjago jimala obeera ojja bikolako mpolampola ennyumba ya Sheebah teyinza butaggwa kyenyinza okusuubiza tesobola butaggwa ejja kuggwa kubanga nze kati ekirooto kyange kye nali nina Sheebah atuuka akadde nga influencer nga abantu bonna kuba kyotalina kwerabira ku street eyo ekyaliyo abantu bangi nnyo abali mu mbeera Sheebah gyabaddengamu kati nga buli we balaba Sheebah ng'alinako watuuse bafuna essuubi mu mutima ne bagamba ayi Katonda olaba Sheebah afaananye bw'ati naffe bulikya ne baba n'essuubi kati so Sheebah abadde awo azzaamu abantu bangi essuubi abalalu wamulaba ano we yalinnya ku nnyonyi abantu bangi wano abaasoma balina ne ziddiguli abalina ne biki bagamba bannange n'omulalu alinnye ku nnyonyi nga ffe tuli wano Uganda mazima ddala baali bangi intaneti tewagiraba ng'eyugu kati naawe tewejjamu ate kati ffe tweteeke walala nze naawe ate nze onteeka wanange nalinnya twejjemu njagala tugende ku intaneti tonneeteekako kale nalinnya ennyonyi saalinya sikyeyagala ekyembadde era ŋŋamba basi kati ani omulala ku intaneti okwo atalinya ngaolaba abuukuula nnyo ayogera nnyo akunteeka mu ntalo za presidensi nga advisor kwoli omuzungu agamba leave people to be kwoli wesonyiwa omukazi oyo sibirimu disclaimer bigaba byowulidde byamukunja oyo omukazi kigwe kyolina okumanya ali mu kuleebukana misango gya kabaka weruzira ali kuleebukana bamuwa ddiiru emugezeeko ali kuleebukana na ddiiru ye ekyo gita ddiiru okubayamba okukwata omuntu yali avoloba eyo ddiiru yali ya mirundi ebiri ekisooka yali eyambazikiza sitole za Pentagon kunja tuveeyo mu byobufuzi siibula abakulaba olwaleero bannange otya eyalumwa ku musota ne bwalaba omuguwa nange ntitira gy'otiitira guno mwezi gwange ssebo ngenda ku mazaalibwa gange ye birthday eyo ennaku z'omwezi 23 guno omwezi bannange kafenyere wange alina birthday amazaalibwa nga 23 ogwokumeka guno ogwokusatu egenda kukulizibwawo ngenda beera olugala masana erina bakuganjano ame nja tufuuyire enjagalo nina abantu ab'eddiini kati ogenda mu birthday zammwe tutuzimanyi katujja kukola 2 birthday tagirina teriiyo kasaba kiwedde ng'ennaku z'omwezi 23 anti teriiyo eri wano kuganjano ame nga nigwojja wano omutwala erugala gye twakubira oli ow'ebizigo ate otuzzeeyo yasenguka sikyamulabayo bunnange edduuka mwe baali bapangisa akyaliyo tabanga yafa ne mundi okubaayo gyali naye edduuka lino obule nti oba yagaanamu kubanda abaavaawo omuntu yafuna miliyoni 3 yatusiba mbu afune obugagga ndaba lumu mwe yali akolera mulimu bamakanika simanyi oba byagaana tabanga yafa ne mutulyako mukwano gwange oyo gyalira mbadde ngamba ensonga zetuzireke bannange ndikyawa omuntu kemulimulya ne mutulyako omuntu omusava bw'ati mbadde nteesa ndi bakyawa olw'obulungi bw'abalabi ensonga zetuzireke era osiibule nze mbadde naye nga gyaliyo kakasi ani akyaliyo ani Sheebah gyali bazaba ne banyaba olunaku lwaleero esoda atya kati olaba otya omuntu eyeeyo kyebizigo olwobona agwa kufa abali ku nakyokkala omwana yagamba mbu omuntu yeerusa
ogamba otya omuntu mbu nja kulaga kala zange entuufu nga wamalozo omala tozifubutula mbujja kulaga kala zange ekyo gwakyogedde nesi tekyekusa ku muntu oyo bino tuli ku AOB natural beautiful obanga byoyogera byebitu nsegerera gwe engeri gyokutakkiriza si muddugavu mpakanyeko si muddugavu nga mpakanyeko kati kkiriza beautiful like that. obadde ku Export TV subscribing ennaku zo tubuzeebuzeemu naye tudda mu giye y'amaanyi mukunjo ono yatuyoola ebigere naye tugenda kudda tubaweereze n'abali ku mukunja atasera official following a subscribing nga tusisinkana olundi mukamba katonda omulungi abatukuumire. Export TV to the world.